You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Era n'okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gyali alamula Obuganda atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe. Ali mu maaso gammwe nze Israel Kaziwe Kitooke, minisita w'amawulire, okunga abantu ate era omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda. Nga nze n'obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'amazuukira era bwe tubuulirako tufuna essanyu. Katugende butereevu mu bubaka buno. Yafeesi ya Kabaka wa Buganda, obubaka wa Ssaabasajja Kabaka obw'amazuukira ga Kristo Yesu 2024. Twebaza Katonda atusobozesezza okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'omwaka 2024. Tukulisa bannaffe abeenyigidde mu kwegayirira nga basiiba. Tusaba Omukama abawe empeera mu kwegayirira kwammwe. Twongera okusabira abantu baffe abali mu bwetaavu naddala olw'embeera y'ebyenfuna eyeekanamye mu ggwanga. Essomo eritujjukizibwa bulijjo nga tukuza amazuukira ye Peetero okwegaana Yesu ne Yuda okulya olukwe mu Yesu. Bulijjo tufube okunywerera ku ebyo bye tukkiririzaamu, tuleme okuwubisibwa okwegaana abantu bannaffe olw'ebyenfuna n'obugagga. Tusse ekitiibwa mu ndagaano ze tukola bulijjo nga teziri mu buwandiike wadde okubeera n'omujulizi, wabula okwesigangana ng'abantu. Ensonga eno nkulu nnyo eri abakulembeze baffe ne bannabyabufuzi naddala nga tujjukira omukwano n'obwetwaze ebyeyolekera mu kubonaabona n'okuzuukira kwa Yesu Kristo. Waliwo okugenda mu maaso mu lutalo olw'okulwanyisa Mukenenya, era ebibalo biraga nti disitulikiti ezaali 10 eza Buganda nga zaali zezisingamu okubeera n'abantu abalina Mukenenya, kakati zaafuuka 3 zokka. Kino kiragira ddala okugenda mu maaso mu ggwanga lyonna mu lutalo olw'okulwanyisa okusaasaana kwa Mukenenya. Tukubiriza abantu baffe mu ggwanga lyonna twongeremu amaanyi mu lutalo olw'okukendeeza okusaasaana kwa siriimu. Nga tugoberera omulamwa ogw'emisinde gy'amazaalibwa ag'omwaka guno, tukubiriza abantu baffe okugula emijoozi n'okujja mu lubiri okudduka nga 7 Apuli olw'ekigendererwa eky'okukuŋŋaanya obuyambi obwetaagibwa mu bungi mu kulwanyisa Mukenenya. Amazuukira gatujjukize obwetoowaze, okukolera emirembe n'okuyamba abali mu bwetaavu. Naffe tweweeyo okubikolerera bulijjo tusobole okubeera mu nsi yaffe mu mirembe n'essanyu. Tubaagaliza amazuukira ag'emirembe n'essanyu mu bulamu bwammwe obwa bulijjo. Nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi, ow'okubiri Kabaka. Awangala ennyo, ayise lwatika lwa ttaka.